Nkwaniriza ku NTV enkya ya leero nenkubuuzako nti wasuze otya nno omulungi atwegasseko obudde buno eno programu yaffe Ebigambo Tebitta ennaku z'omwezi mwenda omwezi gwa Desemba omwaka 2023. Nze Annual Katamba kula muganda wange Ali Mivule atasobodde kutwegattako akyali mu ggwanga erya Rwanda ku nsonga z'omukago gwa East Africa agezaako okulaba nga akuŋŋaanya ebyo byonna byonna ebigenda mu maaso mu kitundu ekyo. Programu ene Ebigambo Tebitta tuva saawa zibeera 3 paka saawa 5 nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ezo ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda. Kale n'olw'ensonga eno olunaku olwaleero bwe tugenda okutambula era mu studios sirinzeka negatiddwako abagenyi bwe tugenda okutambuza programu eno abagenda okuba nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ku miramwa gye tumaze dda okuteekayo. Nina Honorable Medad Lubega Segona ono nno nga ye mubaka akiikirira Busiro East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu sako ne Emmanuel Lumala Dombo nonga mugezi w'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM. Mu maaso kaawo tusuubira omubaka Richard Sebamala okutwegattako wa Bukoto Central kubanga alabika akeereyeemu naye nga bano bo bamaze okutuuka. Bwetyo bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero. Emiramwa gye tugenda okuteesaako tulina ensonga y'abaabuzibwawo. Twagala kwebuuza nti ensonga eno eva etya mu ddiro. Ensonga y'abaabuzibwawo eva etya mu ddiro. Ndowooza mugirabye yeefuza amawulire sabbiiti eno yonna. Ssaako n'ensonga y'embalirira y'ennyongereza okulaba oba esitula ebyenfuna oba ebinnyika. Embalirira y'ennyongereza yaleeteddwa mu Parliament, esitula ebyenfuna oba ebinnyika. Kale bwetyo bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero mu programu yaffe Ebigambo Tebitta. Nze Annual Katamba kankole mu katono nnyo bwe kati nkomewo tutandike. Kale programu Ebigambo Tebitta katutandikirewo nga bwe nkutegeeza tugenda kutandika n'omulamwa gwaffe ogw'ensonga y'abaabuzibwawo eva etya mu ddiro. Ensonga eno tugenda kugiteekako essira mu bimu ku ebyo tugenda okubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero kubanga y'emu ku nsonga era sabbiiti eno eyeefuze amawulire. Nga bwe mukimanyi nti programu eno tutambulira nnyo ku ebyo ebibeera byefuze amawulire eggwanga kwe libeera litambulira. Kakati ensonga eno y'emu ku ezo ensonga enkulu ennyo ezeefuze amawulire. Twagitandika naye ku lunaku olwokubiri akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga bwe yali ayanukula kwa lipoota eyayanjibwa minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda General David Muhoozi ku nsonga y'abantu bano abaabuzibwawo n'ebikolwa ebirala ebyetoololera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Okwanukula kwa leader of opposition oba akulira oludda oluvuganya gavumenti kwakuba ebituli mu kunoonyereza gavumenti kwe yali ezze nako era alina ensonga ez'enjawulo ze yanokolayo naddala ku nsonga eri ey'abantu 18 abaabuzibwa abatannaba kumanyibwako mayitire gye buli eno. Waliwo ensonga y'okuba nti mu kunoonyereza kwa gavumenti kwalaga nti emisango egimu abantu abamu tebagiwaaba ku poliisi nga obujulizi obulaga nti omuntu ono yabula ne batwala omusango ku poliisi ng'amateeka bwe galagira obanga abanoonyereza kwe banditandikidde yavaayo nga kunoonyereza okwo kulaga nti emisango egimu tegyawaabwa ku poliisi. Kale nga kyababeerera kizibu okunoonyereza baani abaakwata abantu abo nabwa gye baabateeka. Naye mu kwanukula kw'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ensonga eno yagamba nti yali sijja kukozesa nti yali ya bulimba naye yagamba nti gavumenti wano ekigambo kyenja okukozesa nti yabuzaabuzaamuko kubanga mu kwanukula kwe yaleeta obujulizi ku bigimu ku misango ng'ataddeko ne police reference akabaluwaako oba ennamba eye kuweebwa ng'otutte omusango ku poliisi era n'abaako emisango gye yanokolayo nga gino gyatwalwa ku poliisi. Waliwo ensonga endala era gye yakoonako ey'okuba nti yalabikira mu ripooti ya gavumenti ey'emmotoka ezaabuzangawo abantu bano nga poliisi egamba nti namba zaazo ab'enganda oba abantu abaaliwo mu biseera ebyo ng'abantu bano bakwatibwa tebafaayo kumanya nnamba ezo. Mpuuga n'agamba nti gavumenti esobola okweyambisa kamera enkesi okulaba nga abantu abo ab'emmotoka ezo nga zirondoolebwa okulaba nga tutuuka ku mazima gennyini ageetaagisa. Waliwo n'ensonga y'abantu ba bulijjo okuba nga bawozesebwa mu kkooti y'amagye nayo yavaayo bulungi nnyo. Kale bingi nnyo ebyali mu nsonga eyo ey'okuba nti okwanukula okwo nga bwe kwatambula. Waliwo n'ensonga endala era etaalabikira mu kusaba kuli okw'olubereberye naye yalabikira mu kwanukula kwa Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ng'agamba nti bw'otunuulira engeri ebitongole by'ebyokwerinda gye bizze bikolamu emirimu waliwo bannamagye oba ab'ebyokwerinda abamu abalina
abazze basongebwamu ennwe nti balina embeera gye babeera beenyigiddemu naye ng'enyigiriza bannayuganda naye ate abantu abo ne bavaayo n'okubakuza mu madaala mu buweereza bwabwe. Kale ensonga eyo ey'ekiwamba abantu oba ensonga ey'abantu abaabuzibwawo yemu ku nsonga ezeefuza amawulire sabbiiti eno. Waliwo n'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya bwe yali ayogera ku nteekateeka z'okukuza olunaku lw'eddembe ly'obuntu olukuzibwa buli ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa Desemba. Era ensonga eno nayo yali emu ku ebyo bye yayogera ng'agamba nti aba NUP bano si beesimbu ku nsonga eno ey'abantu abaabuzibwawo, era yalumiriza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga kubanga amanyi ekituufu ekiri ku nsonga eno, naye wali wandibaawo ekkobaane ery'okuba nti tebaagala nsonga eno eve mu mawulire oba ensonga eno eve mu ddiiro. Kakati ensonga lwaki naffe ne tugamba twagala tumanye ensonga eyo egenda kuva etya mu ddiiro. Wabaddewo okuwanyisiganya ebigambo bingi nnyo ku nsonga eno y'abantu abaabuzibwawo. Tuyinza obutabiddamu byonna byonna kubibannyonnyola, naye tugenda kutandikira awo ndowooza. Njagala nsooke mpe omukisa abakulu bano abatwegasseeko bababuuzeeko, n'oluvannyuma tugenda kuweyongerayo. Katutandike ne Honorable Segona Sebo. Basebo ne bannyaba batulaba balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda. Nebaza Katonda abadde obulamu era abasobozesezza okutuuka olwaleero nga mukyassa era abadde ekyokulya n'ekyokunywa n'obugabirizi bwonna. Njozaayoza abalina bye batuuseeko, naye ate era n'ensaasira abo bonna abakaluubiriddwa obulamu, abalidde ekimu n'abataliiridde ddala, abafiiriddwa, abalwadde n'abalwazizza, abasibiddwa nga musibiddwa obwemage, n'abo abawambiddwa nga temumanyiddwako mayitire. Mwenna tubasabira Katonda asumulule abasibe abatalina musango, ajje abasumulule. Okay. Oweekitiibwa Lumala Dombo, Sebo naye obuuza ku batulaba. Sebo neeyanziza. Njagala kutwala omukisa guno okulamusa ku bantu baffe abali esayidi eyo n'okubeebaza era n'okubayozaayoza ti Katonda yeebale kubatuusa ku lunaku luno. Bo abaawumudde tebatuwulira, kyenva njozaayoza bali abatuwulira naye abafiiriddwako abaabwe mbasaasira. Okay. Saafuna mukisa kuwuliriza njogera ya leader opposition naye nsimye nnyo bw'obiyiseemuko nemba nga nange ntegeddemu ebisinga kubanga ennaku ezo tubadde Masaka wiiki namba nakulabye mu lukuŋŋaana lw'abavubuka nga tubabangula era ekiseera bwe kiri tukuba naba kyetaagisizza nakyo tujja kukyogerako katono naye nga bazzukulu banno abavubuka bonna abakulembeze mu biti ebyenjawulo, abamu bava mu Bwakabaka bwa Buganda, abamu ba NRM, abamu ba boda boda, abamu ba National Unity Platform, abamu ba Busiraamu, abamu ba Kereziya. Musomo gwabadde bulungi nnyo. Bonna mwadde mubateekateeka mu byabukulembeze oba byankulaakulana? Byombi. Kubanga wobanga oli mukulembeze oteekwa okumanya gy'olaga olyoka otwaleyo abantu bo. Naye oyinza okubanga okulembera abantu ng'ate batwala mu geyeena. Kale tugenda kutandikira awo olunaku olwaleero mu programu yaffe Ebigambo Tebitta. Ensonga gye twogerako olunaku olwaleero y'ensonga y'okuba nti ensonga eno y'abantu abaabuzibwawo eva etya mu ddiiro. Ngenda kutandika naawe Honorable Medard Lubega Segona. Bwe mwabadde mu Parliament, bwe mwakomyewo okuva mu kwediima kuli kwe mwalimu okwokuzira ezimu ku ntula za Parliament olw'ensonga eno ey'okuba nti mwali mwagala gavumenti eveeyo ennyonnyole ku bantu bano abaabuzibwawo n'ebikolwa ebirala ebitololera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Okwanukula kwammwe okwaba oludda oluvuganya mwabadde mwagala wateekebwewo akakiiko akalala akeetengeredde akagenda okukola omulimu gw'okunoonyereza, nga mwagala akakiiko ako kabeere nga kakulirwa omulamuzi. Ekitaasobose obuvunaanyizibwa ne buweebwa akakiiko ak'eddembe ly'obuntu kakole okunoonyereza. Nga bwe tuyingira mu nsonga eno twagala kumanya okunoonyereza kuno kwe tusuubira okuddamu okufuna, oli mumativu nti kunaasobola okuddamu ebibuuzo byonna byonna bye mwasigadde nga mukyebuuza mu kunoonyereza kuli okwasooka? Waliwo omusajja yakola, waliwo ecupa ntera okulaba akalango ka John Walker ku TV. Kyesimanyi oba John Walker kika kya bbiya oba kya wine oba kya whisky, naye ndaba gulabika nti mwenge. Naga nti mu kyonna kyokola keep walking.
okusooka namusa abantu b'ebusiro era mbatumidde nnyo okusinga ku balala. Ab'ebusiro tubategekedde olusiisira lw'ebyobulamu nga 16 lugenda kuba lwa bwereere okuyamba abantu okumanya ebibakwatako omugejjo, kansa wa nnabaana, prostate cancer eri abaami, ebindwadde nyingi, pressure, sukaali, tugenda okukeberera obwereere. So nga 16 nakasozi awo ku ddwaliro lyaffe erya Royal bajje tubakebere, era owekitiibwa Nakateko Tilda Kikomeko yagenda okukuliramu enteekateeka eyo. Tugenda kugaba n'omusaayi, mbayita mujje mugaba omusaayi bw'oba olaba obubenje obubadde bugwa mu ggwanga ennaku zino. Bwonna bwetaaga omusaayi, abakyala abazaala beetaaga omusaayi, abakyala bebalongoosa beetaaga omusaayi, n'abantu abaggwamu omusaayi olw'ensonga endala beetaaga omusaayi. Ate teri factory egukola, tukolaganye n'ekitongole kya Ssaabasajja ekya Kabaka Foundation era ne Blood Bank, Nakasero Blood Bank, okubeera nga tuyambako ku batambuza bannaffe. Ebintu bingi nnyo endwadde mugenda kubeerawa Nakasozi ewaffe ku ddwaliro lyaffe erya Royal. Abantu balimanyi ng'eddwaliro lya Royal oba erya Sseggona bwe baliyita. Tugenda kukola ku nteekateeka eyo ya bwereere n'olwekyo abantu bajje. Ku nsonga eno wabuzza ekibuuzo ndowooza mukumbawumba n'ogamba ensonga egenda kuggwa etya. Wandibadde obuuza ono akulembera abaabawamba, ono ayogerera abaabawamba, naye nze ndowooza nga sipiika yatugamba tunoonye solution, tunoonye eddagala. Ensonga eno nnyangu nnyo. Gavumenti eno ekoze ku bintu bye twalowoozanga nti bizibu. Lwaki nnyangu? Babate bo be baabawamba, tuteebereza nti tebannaba kubatta, naye bwe baba nga tebannabatta babate. Bwe baba baabatta babike. Abakulembera ensi eno simanyi baggwanga ki, naye nze mu ggwanga eryaffe ne bwe twali tetunnafuna ssimu ne rediyo ng'ebirango tebinnajja, nga bawandiika n'obubaluwa, omuntu n'akatambuza ku ggaali ng'agenda abika bannange ti Dombe okwangereze kuwona akuzeemu, Dombe emitala eyo yatufuddeko, ne babika. So Museveni bw'abanga abaana bano yabatta abike. Lwaki ngamba nti babate? Kuba nteebereza tannabatta lwa nsonga Museveni yatugamba omuntu abulira atya mu nsi ye tabulako amayitire ng'ensi eriko abagikulembera. Tunoonya empiso mu nnyumba ne tugiraba, naye omuntu atambula ayogera muso gw'ogenze n'omuggi ewuwe. Tutwale ebyokulabirako ebyabo be bataatuusiza na mu safe houses. Osazeewo okulekawo obumenyi bw'amateeka obukuuma safe houses mu nsi yaffe, kubanga n'Amini yalina safe houses. Museveni yakugamba omuntu agamba nti tutta abantu abatakutte emmundu is an idiot. Okutta abo is an idiot. Idiot kyeki kyekigwengeregwengere. Nkiddamu era bwekyo nzikiriziganya ne Museveni nti omuntu awamba notta abantu abatalina mmundu, bakibalama baddamulira, obeera kigwengere. Era kyova olaba nti nkemebwa okulowooza nti abaana bano tebannabatta. Tuwulira stories ezimu bano baabatta, abalala baabajjamu amaaso, tebasobola bapresentinga mu public nga bwe bali. Gavumenti yagezaako okutuukirira ku bamu ku b'eŋŋanda zaabwe bano ne bagamba tubaweeyo akasente eno ensonga esirike. Omuntu n'abuuza nti omwami wange bwe baba baamutwala nga tebaŋŋambye nti baamutta, kati mufunamu ntya sente, mutunda ntya? Obujulizi bwekyo bulibwa kubanga mu report gavumenti yagamba nti abantu abamu abaakosebwa baali bali mu kuliyirirwa. Saagala tukitwale mu mbeera baayogera ku bali abamu ku abo be baakuba amasasi mu kwekalakaasa oba mu kutambula, kuba abamu baali tebeekalakaasa, baali batambula badda waabwe mu Kampala giwunye, abantu beekalakaasa kubanga bakutte presidential candidate gwe baagala. Gavumenti yeyanukula n'amasasi ne babaako be batta.
ne batandika okususula mu baga bano tujja bawa tetwamanya bebawa criteria ki be baani oyinza okwesanga kandowooze nti tebaaliyirirako baggwanga limu kubanga bwe tubasaba lisiti nti be muliyiridde be baliwa tebaboogera tebagireeta so oyinza okwesanga n'ekyo kirimu amankyolo either babbiramu ssente oba baaliyirirako ab'eggwanga erimu kubanga wano mu Uganda kisoboka. So Idi Amin batugamba nti yatuga abantu bangi niye mbadde sinawulirayo agamba nti twasanga Idi Amin Kampala Road ng'awamba annual Katamba amutwala wabula abaki abasajja be. Museveni amagye agamukuuma gatta Yasin Kauma mu Arua n'okutuusa olwaleero omulangira yatta Yasin Kauma tetumulabangako mu mbuga. Omusajja yali atudde mu steering y'emmotoka ye alinda mukama we amuvuga amuzze e Kampala oli najja n'asalawo mu ngeri eŋŋenderere n'amukuba amasasi ng'amukuba si mulala mukuumi wa Museveni oyo tebamukwatanga. Number 2 Damulira eyakwatibwa n'atwalibwa ku Central Police Station kusinziira ku mwogezi wa poliisi ne Human Rights Commission n'avaayo ne bamutwala mu CMI Embuya. Human Rights Commission nayo nekonfaminga nti bwe yava ku CPS yatwalibwa Mbuya mu CMI. Amagye tegakkirizibwa kusiba bannansi kubanga ebyo ebifo tebiri gazetted. Ekyokubiri ne bwebera poliisi ng'esibye terina kusussa ssaawa 48 nga tetutte mu kkooti. Obumenyi bw'amateeka obusingaawo oyagala kubujja kwani oba kubusangawa? Abantu ne babula okumala omwaka mulamba myaka 2 n'ogamba nti you a democratic leader ow'eddembe ly'obuntu ekitiibwa nti era ffe twerogozza nnyo ne tugenda mu bazungu ne tubagamba omusajja oyo afuga bubi oyagala tugambe nti ofuga bulungi. Ombuuziza ekibuuzo nti tetwafunye mukisa guteekawo independent commission of inquiry ekulemberwa omulamuzi kwe kwali okufuba kwaffe. Nabbanja yakugamba Kibalama tumulina enkeera ne bagamba Kibalama tabeerangayo mu nsi taliyo. Kyetwaleese mu parliament bwe bujulizi nti Kibalama yaliyo aliko ewaabwe bamanyiddwa gavumenti erina ISO, DISO, GISO, PISO ne VISO. Ewa Kibalama amakage we gali wamanyiddwa era bakkiriza nti weeka kiri. Ne bagamba netubaleetera national ID eyagabibwa gavumenti gye bakkiriza nti teri fake. Kati mwagiwa omuntu atazaalibwa atabeerangayo. Damulira nkugambye ali mu CMI bamugjamu amaaso ge mawulire getufuna eri abo abaasibwako naye Katonda n'abasimattula bwe baba bagamba nti tebaagajjaamu bamukuleetere n'amaaso ge. Kibalama Nabbanja akugambye tumulina enkeera Kafuuzi Deputy Attorney General n'agamba yali ategeeza Kibalama mu Wanuupu. I mean Deputy Attorney General Kibalama mu Wanuupu bwe bagamba nti bamulina luddawa. So n'abantu abalala bonna abaana battiddwa atali musango. Gavumenti etya nnyo gye bayita Independent Commission of Inquiry. Lwaki bwe baayokya amasiro e Kasubi ne batta abantu baateekawo komishoni ey'omulamuzi. Omulamuzi n'aleeta bwino ng'abalumiriza okutta abantu ab'obwereere. Eyo ne bagaana ogifulumya. Kati bagamba tetugenda kuddamu kweyambula komishoni tetugyagalawo. Naye tugende ne kakiiko ka parliament ak'eddembe ly'obuntu. Akakiiko ako ekisooka baakabuza era nga bakozesa kye bayita tyranny of numbers. Akakiiko ako is an oversight committee ya parliament. Oversight committees zikulemberwa ludda olutegeerera gavumenti so olwo olugamba nti luli mu gavumenti. Fox Odoi muganda wange is a good lawyer naye yakulira mu State House. Bw'asanga Museveni amuyita taata oyo tasobola kukola oversight ku Museveni
ne byakola. Parliamentary oversight ebeera oversight ku president w'eggwanga atudde mu State House. Simukkiririzaamu naye atudde mu ki mu State House. Kaakati tetwandibadde na mutawaana kaakolako ku recommendations nezitagonderwa. Ekyo kimu. Eyokubiri twafulumye nga nabo babuuza kati mutugamba tukole ki? Twawandiika ne report ne tugamba bano abatasobola kubeera accounted for babeere compensated ne tugamba don't compensate okujjako nga waliwo admission. You know, justice goes with truth telling. Obwenkanya butambula n'okweyabya n'amazima nti mutusonyiwe byatusobako bano twabatta. Owulidde enjawulo y'okutta ku mulembe gwa Amin n'okubuzaawo titewaaliwo parliament eyogera. Ku mulundi guno bw'obuzaawo abantu baliko ababakiikirira abajja okuvaayo ne boogera mu kiseera kino nga parliament tebannabagijjawo kubanga nakyo bakisobola ate obanga basobola okujja ne bakuba ababaka ba parliament mu parliament munda era Museveni naga parliament temuli kantu. Owulidde so lwaki tulowooza nti nno kyali kikyamu kubanga abo bano baakola ogwabwe ne balemererwa. Oyogeddeko ne ku mukyala Mariam Wangadya. Mariam Wangadya alengera abazze abatyobooleddwa eddembe lyabwe nga bazze ku commission okumulopera n'ayita poliisi nti mujje mubakwate wano baaba. Bw'osuubira nti agenda kubeera independent ku luno. Mariam Wangadya okugamba nti nno tuli bakuusa kyekigambo kye yali ategeeza nga ye yennyini akugambye nti Damulira ali mu CMI naye nga tasobola bagamba nti mumute oluvannyuma lw'emyaka 2. Kati gwe n'oŋŋamba nti wa makulu nnyo. Sipiika mukazi wattu mu kufuba naga ngenda muyita mu lukiiko tumuwe ebyokukola. Tekisoboka. Emirimu gye giri mu mateeka. Olaba aganye okukola giri egiri mu mateeka naye ate nti gwogenda mugamba nti kati genda okole bulungi okole ki. Wabula kyenjagala okugamba nga maliriza ku nsonga eno nti abatulaba bategeere kino mu mulembe gw'obwannakyemalira mwenna mwekyusa katono. Anyiga naye bwanyiga tekitegeeza nti musirike mulambaale mugambe tufudde kakati ajja atugenga bwayagala. Okufuba kujja kugenda mu maaso. Buli kye tusobola okukola tujja kikola. Naye n'ensonga tesobola kuggwa paka ng'ewedde ate ng'ewedde mu butuufu bwayo. Banagenda mu obukiiko bwonna tugenda kuŋŋaanya abantu bonna bagendeyo nga mulimu naawe be bagamba tebaliyo. Ekyasembewa kirabye RDC we Kayunga kye yakoze n'aleeta omuntu n'agamba mulaba mugamba wuuno yabula n'aleeta omusajja n'agamba nze neerabyeko nga nze namba 13 yavuddeyo n'agamba nti asiyo oyo si mwami wange. Oyo yeeyogerako si mwami wange. Omwami wange ekifaananyi kino nga tebalina we bafaanaganira. Oli eyavuddeyo ali awo omusajja mukulu bufu. Oli yali mulenzi muto omusajja wattu n'agamba naye si yoyo. Owulidde kwegamba obubadi. Kangende ewa Emmanuel Dombo Lumala Dombo oba yeddira musu ne wamubeera weddira musu. Atwagala kumanya ensonga eno mu kifaananyi ekigazi twagala otuwumbire ensonga eno n'ekibuuzo ekinene nga ogiwunzika tuweebuuza nti ensonga eno evudde etya mu ddiro kubanga bw'otunuulira akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu yagambye bano balina ekkobaane ery'okwagala nti ensonga eno ereme kuva mu ddiiro ebeerewo ebbanga lyonna lyonna ebeere nga yeeyogerwako. Tukoze tutya okulaba nga ensonga eno y'abantu abaabuzibwawo eva mu ddiiro? Oba oluvannyuma lw'emyaka 4 nga Amin agenze bakyamulangira okutta abantu. Sebo njagala kwebaza n'okwebaza Palamenti ya Uganda. Mbaddeko ku mikutu gy'amawulire oba gye mpuliziganya y'empewo oba ku radio oba ku TV eziwera. Ekisooka najerega nnyo ekikola kya Palamenti kye bakola naddala ababaka batindiga abeekalakaasa nga bafuluma nga beewunyako ekintu kimu nti Palamenti ge maka gaabwe agabaweebwa n'enkizo ey'amateeka okubakuuma tibebogererayo ne bakolerayo oba tomenye etteeka okusinziira
ku mateeka agabagibwa aga immunities eza parliament. Kati nze mu biseera ebyange nga tukyaliyo ne mukulu ono twakolayo nnyo ebintu bingi nga tukyali mu parliament. Naye okwekalakasa kubanga gavumenti eganye okola ekyo kyali kikola kya bujega, kubanga kye baalikoze kugoba gavumenti nebaga nti tebaddangayo mu minisita yenna kujja mu parliament okujjako nga kino kiba kireeteddwa. Ffe bwetyo bwe twakolanga. Ate webekalakasa ne bafuluma ne basalawo okusigaza komiti kubanga eri allowance, ne basigaza kantini kubanga bali emmere ey'obwereere, ne basigala okutambula ebweru kubanga naye eriyo padiem ti ojja kukola cherry picking. Ekyo speaker kyali avumirira. Naga nti parliament etwala byonna, etwala akakiiko, netwala committees, netwala plenary, netwala ebyemizannyo. Toyinza kusalawo nti nja kutoolamu kino kyengenda okwekalakasa nveemu naye kino nkibeeremu. Ekyo kiba kikola si kya bwenkanya. Era nange bwe nti bwe nalowooza nenga nti naye omwezi guno ogufudde njagala mbuuza olwaleero abantu balabise. Akakiiko ka parliament, akakiiko ka parliament ke balina ke baali balina okukozesa singa ensonga zino zaateekebwayo omwezi oguwedde, singa kati obujulizi tetutambuddeeko kubeera ne bwe bafuluma era bazzeeyo mu parliament era bazze mu kakiiko ke kamu. Kati njagala basiniya bali mu parliament nga mukulu munnange ono bagezeeko okulungamya abavubuka abato abakayingira parliament okukuuma human rights. Bolaba bosoma semateeka nosoma functions za parliament, bano bo balayira titulina okukuuma semateeka kyabuwaze kubanga bakirayira ng'ababaka ba parliament. Kakati okuuma semateeka si kyababaka ba opposition bokka. Omanyi ensi bambi ekola etya? Eddibya mutere. Kakati bwe mugenda mu parliament olina okumanya ky'oleeta okisiba otya era okitambuza otya okukiggusa. Naddala bwe mumanya nti namba zammwe tezikola ki? Teziwera. Ffenna tetulaba ebintu mu nkola y'emu. Wano abadde akugambye nti kampa ekyokulabirako ekya Ddombo kubanga yakuzeekuzeemu singa omuntu ajja okubika Ddombo. Gyoli nti ewaawe abato tebafa. Kakati buli muntu alaba okusinziira mu galubindi eziri ku maaso ge nekyasinziira nekyayagala atuukirize. Ne mu parliament bwetu bwe tukola ki? Bwe tubeera. Kati ensonga zino nagamba aba opposition singa tuzitwala mu kakiiko ka komiti ya human rights toyinza kukewala kubanga kakyebalingwa Fox Odoi wa NRM. Amateeka mukyegagamba obanga oyagala ekyo kikyusibwe sooka okyusa amateeka. Parliament speaker wa NRM ekyo kiyinza okukosa oli okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe. Tekisobola kubanga obujulizi bwe buleetebwa ate bunaaleetebwa mu nkukutu. Banaaleeta obujulizi tebulabika. Kubanga kooti bwetuula ne baleeta obujulizi n'abamawulire babeeramu. Okujjako ng'akakiiko katudde ne kagaa tetwagala mawulire. Kyesisuubira tikiyinza okukolebwa. Kale bannaffe abali mu parliament bwe basalawo ensonga y'eddembe ly'obuntu kikolwa ekiteekeddwa kyaweebwa enkizo mu ssemateeka era nga kiteekeddwa okolebwako ababaka bonna. Njakuwayo kyokulabirako kimu ntera okukibwa ku lw'embeera mu nsonga njogera ku nsonga eno. Lumu twali mu parliament abasirikale ba poliisi ne bajja basakata mukyala Nabbiira Kibooku ng'agenze mu Owino. Twali mu parliament nga tulina leader opposition nga ye mwami Ogenga Latigo. Naye nze saamala kugenda Ogenga Latigo namanya nti omuntu yenna ayagala okutyoboola ekitiibwa kya parliament n'ababaka kasita okwataku mwami Seggona mubaka. Kati owa poliisi anaalaba ng'onaakuba ono Kibooku
n'omuwa poliisi ebutaleja ajja kumpisaamu kibooko ngati obanga Sseggona baamukuba kati Dombo yaani kati ekitiibwa kya palamenti kiba kisereba kati wetwaja mu palamenti lwali lunaku lwa kusoma bajeti y'eggwanga naye twayimiriza okusoma bajeti y'eggwanga ne tuteesa ku nsonga eyo era okukakana kubanga tetwalina kakiiko ka human rights mu myaka egyo ne tusaawo akakiiko kebayi select committee twaleeta motion mwami Sekandi n'agikkiriza palamenti n'egiyisa ne basaawo select committee kati nze saamala kubuuza nti gwe bakubye abadde wa NRM oba opposition kubanga human rights ziba za Uganda bannayuganda baalayira era abakwasibwa mu mulimu ogwo babaka ba palamenti. Ekyokubiri, bwe mugenda ku nsonga enkulu ennyo ne mugikwasizaamu ebyobufuzi ne mugifuula eya NUP oba eya NRM oba eya gundi kati kinafuya ekintu kye muba mulwanirira era kyongera okukosa abo be mwogera nti mulwanirira kuba mwami Sseggona agamba nti bagenda kukuŋŋaanya omusaayi ogenda kukuŋŋaanya ku baNUP boka era bwogenda mu ddwaliro ne bakuwa omusaayi oba omanyi yaguwaayo kati bwe tuba tuzimba eggwanga lyaffe era nga twogerera abo abalumwa ababaka basaanidde okumanya ti buvunaanyizibwa bwabwe kubanga baalayira bw'osoma functions za parliament function ey'okubiri esinga obukulu esooka kukola mateeka ey'okubiri kukuuma ssemateeka tukitwale nti okufuluma kwe baafuluma baali batuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bwabatumya mu parliament baali mu katemba oyo yali katemba wa byabufuzi kyekubuzira nti baddayo baalabise nedda sawa mukyabalimu kakati lwaki baamala omwezi omulamba ogwandibadde gukozesebwa akakiiko ka palamenti okunoonyereza oba oli awo kati singa tulina we tutuuse kubanga akakiiko kaaliyo bakoze kapya eripoota ya gavumenti bye yaleeta yayogerako ebipya okuva ku ebyo baali boogedde okuddamu kwalira opposition kwaleeseyo ekipya okujjako okulaba nti abantu bakendeera okuva mu 3 ne badda ku 18 kyekyenjawulo kyokka naye n'ekyo baali bakituuseeko mu meeting gye bakolanga eya joint committee gye baali bataddewo mu palamenti kati bwe banasalawo okukola ekyo kyabatwala bajja kutuuka ku nnono n'ensonga era ensonga eno eve mu ddiiro nga naabo abakoseddwa bagifunyemu naye bwe banasalawo okugikola nga katemba n'okwagala okulabibwa n'okwagala okulabisa gavumenti kiyinza okuba nafuyiza n'okuleeta ekizibu bwe tunaaba tumaliriza njakusaba munnange ono ate nga senior legislator kati myaka tegiweze tegisuuka 15 nedda sawa giri 12 ogenda mu 15 njagala mukama kyekisa inshallah kyekisanja kyeŋŋamba kirumye ebisanja 3 kati mwenga abaliyo abaluddeyo muyambe bannammwe abakayingira nti mu palamenti mubeeramu abatiitiizi mubeeramu abatya mulimu abaagala okwonoona n'otuuka mubaka muno n'omuvuma mu bantu si kikolwa ekikolwa kya bujega tekisaanidde kubanga mubaka muno gwogenda okuyita kuyambi ate tekyandisaanidde okumala kumuvuma ate nga gwogenda ogaa nti nyamba ze wenaleeta ensonga za nabbiira tiyamala kungula nina kyenjagala nawe wali wa pafo waliwo kyenjagala okumanya bw'otunuulira Honorable Sseggona bwe yabadde ayogera engeri ensonga eno gyegenda okukwatibwamu akakiiko aka human rights kaweereddwa obuvunaanyizibwa oba akakiiko k'eddembe ly'obuntu kaweereddwa obuvunaanyizibwa okuddamu okukola okunoonyereza. Mwami Sseggona ono yalabisenga atagenda nakukkiririza mu mulimu gwe kagenda kukola newankubadde tekannaba kugutandika akakiiko kano kalabamu obusobozi ekisooka onkutte bubi saaki kugambye agambye twandyagadde nnyo tufune akakiika n'engeri gye wayogedde kwakakulira yes namwogeddeko bwe ntyo negamba naye tugenda n'abantu bonna abakoseddwa tubatwale tabe bagenda obakola
ekikonyogo bakikanyuka kulaalira omanyi enkola yaffe ya palamenti bano ababaka bagimanyi waliwo ebintu ebitugaanibwa naddala bo ng'ababaka ekisooka ku byo kyebayita anticipation newankubadde nga kuba akakiiko kagenda kutuula kakozesa amateeka ate babaka bwe bagenda okatuulako baleeta alipoota gye bakola teba ya chairman bw'abanga akola ebirumira era nabyo kireeta mu kakiiko kituufu ensonga eyo tebagikugaana kati nze siiza kutuula eno ngambe nti Fox kubanga yakulira mu ofisi ya president yali alina okubeerako wakulira kakati wanga yakulira mu ofisi ya president naye kati abantu gwe balonda ate ne parliament ne bamuwa akakiiko ako kati muleke akola omulimu gwe naye bw'abanga akola omulimu mu ngeri ey'obujega oba eyekubira kati awo osinzira ku bujulizi n'oleeta ensonga n'ojanja n'ogaa nti kino kiri bwe kiti naye okubeera eno kubanga tusuubira ne tulowooza nti akakiiko tekakole tuba tunafuyiza palamenti yonna si kakiiko era saagaye tekajja kukola kale njagala mbagambe nti ensonga eno egenda kuggwa waliwo bye nasomye mu mawulire ndowooza bye byabadde e Kayunga kati ababaka bano bakimanyi ti ku fulo ya palamenti oyinza kuleetako obujulizi kubanga omukyalo ow'e Kayunga naye tetumanyi oba ye mukyala wuuli kubanga bayinza okuba nga balina abaami nga bafaananya amannya naye ebyo byonna bibogwawo bitya ng'akakiiko weekali obujulizi ne bukola ki obujulizi ne buleetebwa kale enkola eyo kola ya kigunjufu era twongere okugyetanda ekisembayo olumu abantu bagenda ne bayisa mu palamenti amaaso olwo n'agamba bino batukuba n'ekibooko naye nze bulijjo mbagamba tolaba embwa teva mu katale gye bagimenyera omugongo ng'omanya nti ebiri mu katale biwooma nnyo era bigireetera okuddayo kale epalamenti yaffe ebeeramu ebirumira ebeeramu ebikyamu naye ng'eriyo ebinyuma n'abantu baffe bagyetanira kale omubaka wa Bukoto Central wotuukidde tubadde twatandise dda okwogera ku nsonga zino nsonga gye tuliko ey'amaanyi nnyo yakulaba nti ensonga eno ey'abantu ababuzibwawo evudde etya mu ddiro mu palamenti gy'obeera okutereezaamu ku Honorable Dombo akakiiko akaweereddwa obuvunaanyizibwa okukola omulimu gw'okunoonyereza akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akakulira omukyala Mariam Muwangadi akekaweereddwa obuvunaanyizibwa obwo twabyawudde waliwo ebigenda okunoonyerezebwako Human Rights Commission n'ebigenda okunoonyerezebwako akakiiko ka Human Rights aka Parliament nga kegattiddwako aka Defence and Internal Affairs byebiriwo ebyo nabyo tubitegeera kakati ekintu nga ensonga za okutyobola eddembe ly'abantu ababeera ku mazzi communities abavubi n'abo abatambulira ku mazzi byakomyewo mu kakiiko akafa aka Parliament abajega balowooza nti okugenda mu kantini ne tulya emmere y'omutwalo ogumu kintu kinene nnyo eri obulamu bw'omuntu abagwagwa balowooza nti emitwalo 5 egigabibwa mu kakiiko ka Parliament nga allowance ne bwe zijja sizimanya for your information nti kinene nnyo okusinga obulamu bw'abantu ababuzibwawo. Nsaaliddwa mukulu wange Lumala Dombo ebirala byonna abyogeddeko n'atunenya okugenda ntadda nga ne history omutamutegedde naye tayogeddeeko ku bulumi omuntu bw'awulira ng'omwami we abuziddwawo okumala emyaka 2 n'aleka omwana yandibadde asoma nga tasoma. Tutuuse tutya wano ababadde bajja bagoberera mumanyi tubadde tujja tufuna meetings nyingi naddala ezaali brokered by the deputy speaker nga bino gavumenti byeyakoze oluvannyuma bye tugigamba okukola mujje mutubuulire. Waliwo abantu ng'ekyamazima bo tebaabatta ng'ekyamazima bo tebaabulira ddala naye nga baabakwata baabadampinga mu military cells era okuva lwe twabitandika abamu babatadde naye kyetwazuula be baakuba ennyo bafuba nti tebabatanga bakyalina ebiwundu ebyo ebibisi.
Deputy Speaker Mwami Thomas Tayebwa n'agamba gavumenti what is so hard about okuleeta statement eyo we mulisomeza ne mwetonda Kyala Nabanja we mumusanga eyo temukuba ye Prime Minister w'eggwanga lino n'agamba tetusobola ng'ekintu ekibatawanya kiri kimu okubeera transparent ne bajja ku floor ne batunnyonnyola nti bino biri bwe biti ne bwe biti ne tubikubaganyako ebiki ebirowoozo tetugaa kati tukola ki n'abantu abafaanana bwe bati kakati kamalize ne kino nyandukule Mwami Dombo ono bwe baali mu parliament ndowooza namusangayo mu y'omwenda mu y'omwenda yatandikira mu ya mukaaga mu y'omwenda twakola naye n'afuluma mu y'ekkumi nabo baalina okwekalakaasa kwe baakolanga okwabwe enswa bw'ekyusa amaaso okyusa nvubo kubanga mu kiseera ekyo kye twogerako ayogedde ku kya mukyala Nabiira nsanyusa okuwulira nti yaleeta motion nali mugoberera nnyo Mwami Dombo ono era akimanyi nakimugamba Dombo nga tannayonooneka was one of the best legislators kakati naye era kiseera kyatuuka ne batandika pafo eyo yali methodology eyaabwe methodology eyaffe nti oluvannyuma lw'okuteesa Deputy Speaker n'abrokeringa n'agamba nange n'akubiriza n'agamba tukkaanye ze tuyita informal meetings Mwami Jacob Olanya omugenzi Speaker yazitukubirizanga nnyo ebintu ebimu tuule mukkaanye ne bagaana baali batusuubira kukola ki okusigala nga tuli emmere yaabwe gyatulangira gyalowooza nti kyakitalo nnyo by the way kyekiresenga kyakulabirako kyekiresenga nsonga abajega bakitugambye nnyo nga mugenda mu kantini ne mulya we decide the methodology of our demonstration ate era toyinza kumanya wa gye twali tulaga in fact n'olwaliro tomanyi wa gye tulaga awaddako ffe kye tukola buli kintu tukikwata systematically kyagambye kiri ekyababaka baffe abato abaakajja okubawumbawumba nzikiriziganya naye abawumbika tujja bawumba tubagambe kino si kituufu kino tebakikola why kubanga tubasinga obukulu era bwe twogera olumu bawulira ekizibu ky'okukulemberwa abantu abasinga obukadde nti waba tewaliyo waggulu waabwe bagenda bagambako ne bawulira kyova olaba nti mbadde zigenda mugamba nti nga bwompadde omulimu ogwo mukulu wange ate ngukkiriza abaana baffe abayinza okuba nga bakyamuka ne bavuma bannaabwe ogwo omulimu tujja gutwala okubabuulirira kati naawe mbadde nkusaba ogende otugambire ku jjajjaawo aleke kubuzaawo baana baffe kuba kati twogera byonna naye Dombo alemeddwa okuvaamu ensonga emu egamba nti ekyokuwamba abaana abo ekyokutta abaana ekyokubajjamu amaaso ekyokubakuumira mu bifo ebitalina kukuumirwamu okumala emyaka 2 alemeddwa okugamba nti ekyo kikyamu era tayinza kugamba tuleete solution kati abuuza kati baateereddwa enkola ey'obwakasajja fuba nti tubakutte tubatuze temulina kyemukoze kati mukomyewo mu parliament teri mugezi addukanya nsi bw'atyo sebo njagala nyanukula omwami ono kubanga ayinza okubuzaabuza abatuwuliriza kuba okugenda mu kantini n'okulya emmere n'okusigaza ebitundu ebirimu ssente si ffe twakikola bo bennyini mu lukiiko lwabwe olw'abasabaka ba opposition be basalawo ti palamenti gifulume naye tusigaze kino na kino na kiri kabuze tukola mu bukiiko tubadde tukola kati mu bukiiko tukola ndeka kuba ekyo kwali kusalawo kwabwe kati tayinza kuvuma ffe kubabujega kubanga tukyogeddeko twogera ku bokyo bo kye basalawo ndoza twogere buvunaanyizibwa buli twogere buvunaanyizibwa buli ku bukiiko analowooza mu bukiiko balyayo mmere tetunamanya mandaazi tebakola supiika yeyavaayo supiika si mujega ebigambo byenjogera njogera yayogera kubanga supiika nakuwuliriza mukama wange kyakibadde kirungi ogambye mbadde embuzaabuza naye nkubuuza bayambe kati ojja kulibeetinga nze mpuliriza nenkuwa ekitiibwa kyo nga bwe tusobola okukola mu palamenti sebo twateranga okukola bwe mukole ennaku zino kati bo bwe basalawo ne bagamba nti wano tuvuddewo emitwalo 5 tusigalewo wano tujja kugendawo wano tetujja kugendawo supiika bwe yajja
n'abaga nti nedda waliwo kye bagamba cherry picking kyobanga mufulumye parliament mugireke yonna oba mugiberemu yonna kubanga nekiraka yagaidinga mwami senior legislator kati ekintu ekyo ffe bwe tukyogerako tuba twogera ku mmwe kye mwasalawo kati tuba tetuziza musango gwonna okujjako mu okutubuulira lwaki awali emmere mwasalawo okusigala nawala allowance ne musigalawo wali ne mugaanawo mmwe mulina obuvunanyizibwa okunyonnyola ekyo si kunenyaffe aboogera ku mmwe kye mwasalawo ekyokubiri ekisemberayo ddala kyabuuziza obanga mu palamenti nawaayo nekiikirira manyi palamenti eno okutwalira wamu erina obunafu by the way kakigende broadly era obunafu obwo kambukulage kyanuma nga batulugunya ababaka ba palamenti abakyala nga bagenza okukola enkiiko mu constituency zaabwe kati abasajja ne batula ne baleka abakyala bekalakasi kyali kikola kya bujega nnyo kubanga olwo banambalanga kutulugunya abakyala ne bekalakasa ne batulugunya owa NRM oba NRM ne bekalakasa nabuuza aba NRM ne mbuuza aba opposition konze bakuba batya omubaka omukyala ng'agenze mu constituency ye mmwe abasajja ne mutuula ne muleka abakyala bekalakasi eyo teyali nkola yaffe nga tukyaliyo mu palamenti kati enkola eyo baali badde bagikyusamu kubira ku nsonga eyo ng'amaliriza njagala nkubuulire nti ekikolwa ekyokutulugunya abantu kibi era mwami Museveni yawaayo ekiwandiiko palamenti ekirina n'awaayo ne public address yakola state address the nation n'awa ebiragiro ebikwatagana kumba obulamu bw'abantu na biki poliisi n'ebitongole by'eddembe ebisaanidde okukola kakati kubanga abantu beegaana ate abantu tufaananya bibiri naye emitima gyawukana kakati ekijjawo ekyo kyokka songa zino kugenda mu kakiiko abaziinako enkizo n'obujulizi balete obujulizi kakati olwo tulume abo abakikola ffe nga tukyali mu palamenti twayisa etteeka etteeka eryo nga ligamba nti abantu balekaawo okwekweka mu gavumenti bw'oba okoze ekikyamu ogamba nti gavumenti yekikoze kati tulumbe omuntu tumunyweze katugende wa honorable Sebamala antitocha the prevention of torture yesebo ebyo ffe twalireeta muligo katugende wa honorable tetuliisanga palamenti honorable Sebamala watuuse twatambuddeko dda ekitundu naye tugenda kusooka kuwummulamu naye sooka obuuze kuba tulaba tujja kukomawo naawe otuwe submission abatulaba mbalamusiza neyanziza okubeera ne basiniya bange naddala mukulu Segola kale tugenda kusooka tuwumulemu tugenda kukomona ekitundu kyaffe ekyokubiri programu ebigambo tebitta ekyagenda mu maaso nze Annual Katamba kale kulikayo nnyo mukumulako okwotukyagenda mu maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta nze Annual Katamba ensonga gye tuliko yakulaba nti ensonga eno ey'abantu ababuzibwawo etya mu ddiro twagendedde mukumulako honorable Richard Sebamala nabadde nzijjawo twagala otuwe okunyonyolako mu kifaananyi kyawamu ng'owunziko otuwa kiki ekirina okukolebwa okulaba nga ensonga eno eva mu ddiro sebo bw'otunuulira gavumenti eno engeri gyekola ebintu byayo bino ebintu ebimu byekola tebikwewuunyisa okujjako nti kati ebikola mu lujjudde ebikozesa jjoogo era tekyafaayo emyaka 8 gyonna sigitegedde naye nsobola okubuulira episode by episode okuva bwe natandika okutegeera abantu abazze nga bafa nali mu primary nali nva okusoma awo ku Buganda Road nga bagoba abasiraamu mu muzikiti gwa Old Kampala ogwo kati gwe bagaanira oba gwe bagamba oba gwe batuddeko ng'embwa ziyingidde omuzikiti abasiraamu abo abamu bafiirayo abalala baba banja nali mu P4 tutambula kuba ku Buganda Road tukkiridde awo era ebyo bye bimu ku bikolwa
ebyanzigisa mu kibuga kitange nantwali Nazaaleeti eyo ku Kagera gye mba nsomera kubanga ekibuga kyali kitandise okufuukuuka. Twogera mu myaka gya 92-91. So that for abalaba violence then abasiraamu bazze iziti bagala kwesalamu then ne bayingira ne babakwata. True bayinza okuba nga balina ensobi gye baali bakoze era ne bakasuka ne tear gas mu muzikiti ne babakwata, but till today tetubalabangako. And I don't think there is a good report about that. Bojja mu myaka gya 2000 tulabi n'abaana ba Makerere nga bakubwa amasasi in broad daylight lwakuba beekalakasiza ne bagamba excessive force is necessary. Bojja mu myaka kati gye tulimu tulabe Sebulime ng'ali ku mpingo ne bamuggyako ku mmotoka ne bamukuba amasasi awo. Ne twebuuza kati tu debate ne shekirevu ne omulala mukulu Museveni gwe yagamba nti no bamukuba mu butanwa gwe bakubire bwayiso bakawempe zebra senyanja. Now teyagamba bwatyo twayiriza ate nzomanyi Museveni wadde tetukolagana saagala muntu amuwayiriza yagamba nti bambuuliddeko babadde balowooza nabadde nkimanyi, so teyagamba nti bamukuba mu butanwa muwayiriza abantu. Honorable Sebamala tugende maaso. Nesagala kijjayo bwentyo newe. Kyenyinza okugamba nti kati okay twogere ku scenario emu ya Sebulime. What has been done? Kaft ali ku mpingo omujje ku kabanga lya polisi omukubye amasasi. What has been done? Kati ekyo tukiyite ki? Ayina abaana, ayina omukyala, ayina emikwano, ayina abazadde, ayina nnyina, ayina abazadde. Ffe nga opposition tetunaba kunyoola gavumenti eno mukono kugijjako mwana ewulire bwe kiruma. Abaana baabwe batambula kyeri. Security gye balina si yesinga okubeera abantu obungi. Bagamba obutulume ne bubeera bungi bukulemesa okutambula. Butta omusota. Obutulume nga bungi nnyo busobola okutta omusota. Abantu awansi bangi nnyo naye baleka Mwozi n'ayitawo, ne baleka Diana n'ayitawo, ne baleka abaana ba Dombo ne batambula, ne baleka abaana ba Bani ne batambula nga tewaliwo kye babakoze. Si lwakuba basiru, si lwakuba tebalina bulumi. Okutwala ensi okutuuka okuba nti bw'oyimirira okwongerako n'abantu bafukamira bufukamizi bajula kwavula, tebuba buganzi. Ekyamazima ffe mu kalulu akaggwa ekyotera waliyo okutta omwana bamuyita Kayabula ekaliisizaawo yafanga nnya Desemba kati myaka 3 4th Desemba abakuumi ba Haruna Kyeyune Kasolo bamukuba amasasi naye bamala okumukuba amasasi omusango weeguli till today myaka 3 tegusolvingibwanga naye Kayabula ali mu ttaka omwana omukulu Mpalanyi yamuweerera Okyega kyentegeeza yaŋŋambye nange ŋŋendeyo nkwateko kuwomu yaleka abaana 3 kati okufa kugenda mu maaso kati twogere kuddamulira bamukwata ku dduuka lye ngazze ewa Kisekka bamukutte bamututte Okyega kyentegeeza babakubye bamaze okubakuba babawudde omwana olw'okuba amanyi kitaawe agamba yamuwulira nga bamukuba ng'alaajana paka bwe yasirika abalala ne babakomyawo ne babasuula webabasuula ne bakomawo abantu ne babalaba ye paka kati taddanga omwana oyo kuffe ne NRM ani abatraining abatujju kubanga omwana oyo alina mutima ki nga yawulira kitaawe nga gwerayo anti awo twebuuliza nti bino byonna biveewo bitya bwe tumala okuwulira scenario eyo tulina enjuyi 3
ekyobukyayi eri gavumenti eno okulwaba abantu baabwe ababuzeewo ekyo tekiriggwaawo. Eyo ensigo bebagisize. Omwana wa Damulira tali basonyiwa, omwana wa Sheikh Kirevu tali basonyiwa, omwana wa Sebulime tali basonyiwa. Ebyo byo tebirivaawo. Ekyo kyo ensigo mwagisize era ejja gendera ne ku baana bammwe, banyaabwe, bakitaabwe, baganda baabwe, mikwano gyabwe. Ekyo tekijja kuvaayo era saagala mugambe kiggwawo kitya. Okufa tekuggwawo. Mwasoma history bagamba Sierra the dead are not dead. Abafu basigala bakola ki? Ebyabwe bisigala birabika mu bubonero obulala. So kati ekyo tekijja kuggwawo. Eyo ensigo mwagisiga. Ne tudda ku phase number 2. Fe ba legislators okwogerako tibannange kiyitiridde. Gundi mwamukuba asala luguudo ng'atwala mmere. Kati mugamba kitya ezo za distribulate. Ntukoye bwaba distribulate mubaliyirire nakyo tekibangawo myaka emeka. Ena omwana omuto yali atwala emmere ng'asala luguudo. And what is so wrong about omuntu okulaga interest ze n'obireka ne biyita? Omuvubuka eyali atambula ne maama we ng'awanise emikono bw'ati, oli najja n'alimutunuzaamu nga kamera emulaba n'amukuba essasi n'agwa. Kati neebuuza kati oyo ani anaamusonyiwa? So waliwo okusonyiwa kwe tutagenda kukola, waliwo tutagenda kusiiga kazigo. Kubanga nze Damulira ewaabwe mmanyiiwo era bwe mba ngenda mu constituency mpitawo, bwe mba ngenda ewa jjajja wange mpitawo ne ntunula mu luggya ng'obulumi mbuwulira. Kati saagala tubeere wano twesiimeko nti era lwakuba twabadde mu palamenti ne tugiyingirako wali ne tuvaayo ne tukola bwe tuti bigenda kuggwa nga tubakyaye. Plain and simple. Nga tubakyaye, tetwagala kulaba, tetwagala kulaba nawe muyise. Nga nawe muyise tuyokyawo omuliro. Nedda sebo olulimi lukuma mu bantu omuliro. Nedda. Terukkirizibwa. Nedda. Okay. I withdraw. No, takkirizibwa gamba nti nkukyaye. Sikirizibwa kugamba nti nokyaye omuntu. Bwe kibanga okugamba nti gundi mukyaye tekikkirizibwa tusiibule. Yes. Nti sikirizibwa gamba nti Museveni mukyaye. President yagamba mbu wali ebintu bino gye biggwera. Nedda. Ndi mubi nnyo okusinga eyatta abantu. Nze ndi mubi okusinga eyatta Frank. Waliwo okutta kwe twakkiriza. Twali mu lutale ewa Eruweero. Abantu baafa. Tewaliwo ababanenya. Tugamba lwali lutalo abantu 5,000 n'okusoba ne bafa era olutalo ebyo bikola ki byeruleeta. Kati ewali waawe yabanyiigira ku ekyo era bayingira wano ng'abato n'abasigaddewo babawa mizira wadde abantu 5,000 n'okusoba baali bakoze eki bafudde. Leero tetulaba nsonga ki ettisa bantu ebuzibwawo bantu ekola ki bantu. Okyega kyentegeeza. So obwo obukyayi bugenda kusigala mu bantu paka. Fenga abali mu mateeka tugamba abaakola ebikolobero bino tusobola okubalabako ng'abantu baabali abaafiirwa bavunaaniddwa nabo ne bawulira nti nno gavumenti eno erimu amazima n'obwenkanya. Kikulu kyakuvunaana abantu abo. Tubabanja abalamu. Kitandikira ku mazima nti gundi ne gundi twabatta. Mu kubatta mutusonyiwe. Truth telling, truth honesty and reconciliation. Bwe kitabeera bwe kityo tukwata bukwase tunulira Museveni tumugamba Museveni waweereza abasajja bo balina ebijambiya nti bayiwa omusaayi gw'abaana baffe mu ngalo zo. Ku myaka 8 gy'olina mu 2 olina omusaayi gw'Abannayuganda. Sikkirizibwa bwa Bayibuli etugamba amazima gali butufuula ab'eddembe. Kyetuva tugoogera. Sisobola kumwenyereketa naawe ng'okyalina omusaayi ogwo. Naye bw'oba tewabatta gubuze ekibuzo simanyi lwaki okyakiremeddeko gaba kiggwa kitya. Bakwate obaleete obazze ewaabwe. Bewatta liwa naye ng'oyogedde
Okay. So si bino ebyokuyita emmanju newukukuta engineer bagenda ne baga bino byokuyita emmanju noga katugende tunoonye abantu baabwe tubagambe katubaliyirire ondiyirira ki kati ate enkya bwakomawo. There's no price of life. Obulamu tebulina muwendo. Nze kyenyinza okusaba ekyandiyanguyisiza process eno muwali ng'abantu bakoze eki bafudde kwe kukeera ku makya n'ogamba nti bannaaye ntiye bano betulabako abo bo n'obata bano tukyabanoonya bano bo babulidde eddala tebayinza kubula atulira bano bo babulidde eddala okitegedde naye tumanyi nti gundi ye yabakwatira wano kati ono katubuulire gye yabateeka kubanga wuno tumuyina katubuulire gye yakola ki gye yabateeka waliwo ebintu nga of course ffe tulwana kufuna buyinza nabo balwana kubusigaza ffe tulina kikola mu ngeri eyedde etajjaawo obulamu bw'abantu nabo balina kikola mu ngeri ekola ki respecting ewekitiibwa obulamu bw'abantu tulwanagane mu bigambo tulwanagane mu birala byonna naye abantu bo basigale nga baki nga balamu. Kale ensonga eyo ndowooza katugifundikirira awo kubanga twabadde tulina emiramwa ebiri egy'okuteesaako twagala tugende. Pozi nga kufundikira ku nsonga eyo okwanukula omwami ono omanyi ogenze nonteeka wakati eno noteekayo nuupu eno nozizikayo dp kakati badde mali mulimu mukago omulira aguwulira kakati okawulira kakati obudde ng'akadde akange kalina okusoloobamu katinkuwadde sebo katinkuwadde tukubire ku nsonga eno Honorable Dombo ndi obubi simanyi ddiini gy'asoma mukatoliki nyongerako nnyo omanyi nze ndi musajja mukristaayo ate mbuulira enjiri naye Katonda bwe yali ng'atutonda yatuzizika yatuwa essaala ya Mukama waffe naye muyo n'asibamu ekinyusi ekiriko omulamwa gwe tusuubira nti guli tutuusa mu jjana kubanga jjana kigambo kya Luwarabu kitegeeza eggulu jjana si Lusiraamu okumanya okutono kwe kusinza okunafuya Bannayuganda basinga obungi era nja kubakubira omulanga mwogere mukomokwogera kakubuulire ekigambo jjana abantu abavuma kigambo kya Luwarabu abakulu tunabagamba kitegeeza eggulu. Allah kigambo kya Luwarabu kitegeeza Katonda. Katonda yakira mu nnimi ez'enjawulo wano ne bagira mu Lulatini n'Oluzungu n'Oluwarabu kati ne mu Luganda Katonda gyali. Kati njagala okumanya okwo tukususe mu kwogera obwogezi okusanyusa abantu. Sebo njagala nkubuulire nti abantu bano ababaka gavumenti ziwalirizibwa buwalirizibwa era okusaawo amateeka agawa ababaka enkizo ne baweebwa n'amaanyi ga kooti bamanya nti gavumenti zikolebwa abantu abalina obwanakigwanyizi abakozi b'ebibi abakola ki mu bantu bonna bwe tufaanana ne mu babaka ba palamenti ne mu banaddiini paapa asiiba agoba abantu abatulugunya abaana ne batulugunya abaana ne bakabasanya abaana abato nga paapa kati yabaikwatirako n'abagoba kati obanga ebyo byabeera mu maddiini ne mu ekereziya ne mu kanisa ne mu bizikiti kati mu palamenti gutya olaba gavumenti babakutte emundu gwe basuubira kukola ki kyova olaba nti bassaawo amateeka ne balonda n'ababaka bagende batuteeseze era kyova olaba nti nze mbadde enumwa ti mu kifo ky'okulwanirira bagende mu kakiiko ka palamenti obujulizi bujje nga bukyali tukwate aba gavumenti tubawaliriza okukola ekyo kyabateekeddwa okukola bo basala kwekalakaza kufuluma palamenti bwabadde obuzibu bwange kale ku ssaala gye mbadde ngamba kitaffe yatugamba nti otusonyiwe okwonona kwaffe ngaffe ne tukola ki
bwe tusonyiwa abatukola obubi buli muntu agenda akisome nga bwakiraba naye nze mu ddiini gye nsoma saba Katonda atusonyiwa okwonoona kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatukola obubi newankubadde muganda wange agandi sokolinda newankubadde nga muganda waffe agandi bo tebalisonyiwa kikolwa kya bugunjufu okusonyiwa si kya bujega era saagala anafuye abasonyiwa n'abakolagana n'abo abe baali balwanye nabo balowooze nti kikolwa kya buti nedda ddayo ew'omwepiskopi wo omukyalire omubuze ku nsonga eyo ajja kwongera okunnyonnyola ekirungi kya byonna mu ssaala eyo tebagamba ddi otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa naye tebagamba ddi muri enforcinga kwekyo naye mu bukristaayo era bwe tuba tugenda okusembera jjukire tuba tugamba fe abeenenyereza ddala ebibi byaffe era abeeteeseteese okukwata empisa empya so tebaba tebategeeza ggwe tetukusonyiwa atenenyeza butemu ekyokubiri nga newe tuwogerera okyali mu field owamba era okyatuga bayibuli si beegamba sebo okuwamba abantu bano bagera ne boogera ebigambo ne mbeewuunya gavumenti bwebeerawo n'abantu balamu ne babeerawo n'ekibi kibeerawo kubanga ekibi kibeera mu mitima gy'abantu ekibi kikoma oyo wabanga afudde toyinza kumuteekako kibi okujjako nga kikola dda kakati mwe bwe mubeera mu palamenti mulimu abantu abalina ebibi mu mitima gyammwe kubanga gye kitandikira mwaliwo abali mu gavumenti abalina ebikolobero byabwe n'ebikubi byabwe kati mwe abali mu palamenti abaweebwa enkizo ne muweebwa obuyinza muyite abantu bano mu bukiiko nga bwe mwabutaddewo mufune obujulizi kasita munafuna obujulizi kakati mugende ku kiddako mutubuulire Sebulime oyagala bujulizi kale ensonga eyo nenda ku Sebulime ayagala bujulizi ensonga eyo katugikomekerereza oyagala bujulizi ki ku Sebulime tuyinza okwogera kati mukakiiko temugitwaleyo tuyinza temugitwaleyo nga tuse mukakiiko era kati myaka gina mukyagala bujulizi omuntu gwe bakubira ku mpingo nga mulaba mukakiiko njagala mbuuza omwami mwagala kinamba ya mmotoka eyamukuba zikiriza mbuuze mwami Sebamala kubanga mubaka nze siri kati bwe tunatuuka mu kakiiko ka palamenti ensonga ya Sebulime temugireete ate ye gwe twawa obuyinza okuvunaana abase kaakati nze nsaba musikola omulimu gwammwe muve mu kulwaya ku TV n'okusanyusa abantu ku mboozi mukole omulimu gwammwe kubanga mwaweewa enkizo mu mateeka mwaweewa resources n'obumanyi tusuubira nti muli bamanyi twaweebwa n'obubi n'obwokkuba twabawa ne ssente mugule mundu mutte NTV tuli mu program Ebigambo Tebitta ensonga ze tuliko za kulaba nti ensonga y'abantu bano ababuzibwawo etya mu ddiro kubanga waliwo amaloboozi agazze nga gagamba nti ab'oludda oluvuganya gavumenti balinga abaagala ensonga eno ebeerewo mu mbeera ya lutentezi nga buli kadde yeeyogerwako oba nga etambulizibwako ebyobufuzi ensonga lwaki twaleese omulamu ogwo okulaba nti tugezaako okulaba ngeri ki gye biyinza okuggwawo sijja kumaliriza kwekyo kyenfunye mu bennaleese naye katugende ku nsonga endala ensonga endala gye tubadde tugenda okwogerako olunaku olw'enjaga tugiwa eddakiika zino ezisigaddeyo kubanga yakumerengula bumerenguzi mu bwangu obw'ekitalo Parliament sabbiiti ewedde minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byensimbi yali yayanjudde embalirira ya obuwumbi ya trillion 3.5 twagala kumanya embalirira zino ez'ennyongereza ezijja nga twakatambulako myezi bwezi ku mbalirira y'eggwanga eyakayisibwa yali ya trillion 5.3 gye binaggwera tugenda kubeera mu trillion 5.6 Honorable Segona mwabali mu Parliament Mwami Dombo nja kujja akubire ku nsonga eno twagala kumanya buzibu buliriddawo okulaba nga buli kadde kuba guno sigwe mulundi ogusoosa okuleeta embalirira y'ennyongereza tubudgetinga bubi budget zino zikolebwa bubi omulimu guno temugutuukirizanga bwe mugamba lwaki mu kaseera katono nnyo ate ne wamala ne wajjawo embalirira y'ennyongereza ng'ate ebintu ebimu ogenda okubitunulamu nga ebyateereddwako ssente tuyinza obutafuna budde bubiyitamu mu ngeri y'okubinnyonnyola abatulaba nga si bye biri awo nti byaguddewo nga tebiraze n'ebintu ebyali bisobola okulengererwawo nga tuteekateeka embalirira obuzibu buliriddawo okufunanga embalirira z'ennyongereza zino ezitakoma. Well,
bwe nali nakayingira mu parliament newalanga nnyo commentinga ku nsonga za budget olwokuba nti obumanyi bwange tebwali eyo kubanga naddala nga lawyer naye olunaku lumu nenzijukira nti lawyers are said to be learned friends kubanga balina okumanya byonna kati mu kifo kyokutandika okubimanya nga sinnabimanya neŋŋenda ntandika okubisomako mbitegeere mu parliament twayise etteeka lya Public Finance Management Act liruŋŋamya engeri ki gye tukolamu budget n'okusaasaanya mu constitution ne mu Public Finance Management Act twateekamu era twakimanya nti wajja kubeerangawo ebiseera nga budget nga bwe twagiteebereza tevuddeeyo lwaki tuziyita budget estimates kuba kuteebereza kubanga toyinza kumanya ddala with exactness mathematical exactness URA egenda kuŋŋaanya musolo gwenkanawa olwokuba gavumenti ya Museveni agikuumidde mu buleebeesi yagamba agenda kuteekawo self-sustaining economy 37 years down the road kimulemye okutuukiriza asigadde muleebeesi w'abazungu toyinza kumanya abazungu bagenda tuwa sente mmeka okusobola okujjuza budget wano n'olwekyo netuteekamu akawaayiro aka supplementary naye supplementary oyogedde ng'omumanyi oba ennyongereza twagiteekako era obikwakkulizo nti eteekwa kubeera y'ebyo bye tuyita ebigwa bitalaze. Ekyokubiri tuyinza okugamba nti twakola budget ya trillions 5.3 trillions bwe butabalika naye Katonda atuwadde windfall tuwezezza 5.7 naye ate ng'ozisaasaanya weetaaga olukusa lwa parliament. Ebiseera bibaddewo nga gavumenti ereeta supplementary budget mu parliament naye ng'ebiseera bingi esukka mu buyinza bwe twagiwa mu mateeka ku biki byereeterako supplementary. Ebimu obyogedde mwamanya nti mujja kuwandiika abakozi muleeta mutya supplementary budget ey'emisaala. Number 2 n'obudde okubanga bwakatambulako butono ne mudduka emisinde ne muleeta supplementary. Olundi lwe baleeta supplementary oluvannyuma lw'omwezi gumu naye ezo batera zireeta nga za State House, Defense, President's Office, olumu prison ne police. Waliwo byennyinza okutegeera. Prison nga ya budgetingira emmere nga teyamanya nti olunaku lumu gavumenti egenda kugenda ku nguudo etandika okwera obwezi abantu ng'ebatwala mu makomera nijja ne bagamba emmere etuweddeko. Naye waliwo ne instances endala ebiseera ebirala ebibaawo prison nejja negamba tukomyewo ne supplementary kubanga twabasaba billioni 6 ne mutuwa 45 bye tukozesa mu mwezi gumu bigenda kuba bituweddeko. Olwaki? Kubanga budget nga bwe twagiteekateeka si bwe mwagiisa. Ate ebiseera ebisinga yes kijja ku parliament kubanga yeeyisa budget naye Ministry ya Finance ekulirwa Yoweri Museveni erina ebitundu 9 ku buli 100 kubanga bagenda ministries n'ebitongole ebyenjawulo bigendayo ne babigamba musabye nnyingi olwaleero enkizo tugitadde wano. Enkizo Museveni agiteeka nnyo ku byokwerinda ebibye. Enkizo agiteeka nnyo mu classified mu kittavu kye tutatunulamu. Enkizo tagiteeka mu ebyo oluusi bye tugamba nti bye twandyagadde. Kati ababaka bantu ng'ono bwe yagambye bakemebwa supplementary nti eri mu ki nti eri mu agriculture. Agriculture tumwetaaga
naye ewange neetaagayoko ku bino nti mazzi nti kakati ewange wano nsobola okufunamu bwe nti twetaaga kuddayo buzzi ku drawing board ne tumanya biki ebirina okubeera mu supplementary budget era ne tustiikinga ku ebyo tewaliwo kitasobola kulinda naddala waliwo bitasobola kulinda n'ebyo ebisobola okulinda ne birinda ne tuba nga tetudistortinga bajeti yaffe ng'abajega oba ng'abantu abatali bamanyi n'ekirala ekisembayo kiteekamu obwannakigwanyizi nti ku mulundi guno olwaleero mugikkirize kubanga erimu bye mwagala kati ku mulundi omulala n'abalala ne bateekamu bye baagala muba mubateereddewo president nti kikkirizibwa okukkiriza supplementary beyond the legal parameters eziri mu tteeka. Honorable Dombo, ennyongereza zino ezijja mu mbalirira zitulekawa ku ludda olw'ebyenfuna ssebo mu ndaba y'ebintu ssebo ku nsonga eno permanent secretary era nga ye secretary to the treasury Mwami Gobi bwe yali ng'aluŋŋamya technically yagamba nti omulembe gwa supplementary budgets gujja kugenda nga gukola kutya gugwawo naga nti era abantu besibe ebbiri olw'ebizibu ebiteebereka n'enfuna n'ebyenfuna ebigenze nga bifunda kati netusanyuka nnyo era tubeera n'essuubi naye Mwami Sseggona nga bw'agambye nti waliwo ebigwa bitalaze waliwo unfunded priorities tebaziwa ssente naye kyali kyetaagisa oba oli awo n'ebipya ebize nga luno olukiiko lwa non-aligned movement okuba nti waliwo obwetaavu bwe buyinza okuleeta obutalengererwawo oba emabega nze nga nkyali mu palamenti bajeti yaffe yabeeranga n'okuteekewako tiiki abazungu IMF ne World Bank okubigiven a nod olumu waliwo ebitateekewanga mu budget ne baga nti birinde kubanga bigenda kusuuka bakama baffe abo betukolagana nabo we basuubira okwewola tekuba kutembeya oba ku wakiise ki kulebeeta nedda ate okusabiriza fena tusabiriza omanyi okusaba okusaba si kibi n'ensi okuyimirirawo ensi engunjufu ne bannayuganda kati singa ogenda ku bannayuganda abayiseemu ne bakola ebintu byabwe basabiriza naye basaba mu banka ne bateekayo n'omusingo gwante okwewola okuba kusabiriza n'okusabiriza kubeeramu naffe ne Uganda twewola kubanga n'abazungu abo bogamba betulebeeta tubasabiriza naye ate ne tubeewolako kubanga akusinza akola ki akubya gwokutte amazima ko geetaagiza bw'olaba pulezidenti wa China juzi wano yalinnya ennyonyi n'agenda mu America ng'amanyi tekiri mu America market ya America eyimirizaawo China naye mu America emanyi nti bajeti yayo esinga obukulu esente ezo zeewola mu China kakati obanga abakulu n'abakulu beewola kubanga benkana naye ffe tutenkana na bisiki kakati tetuyinza kubanga tuyinza okweyimirizaawo obwereere naye obuvunaanyizibwa bulina bano mu palamenti kubanga be bamanyi be basalawo nga bayisa budget be baweewa enkizo newankubadde aga nti ekitaffe tebakitunulamu twasaawo etteeka newankubadde eriri postmortem ti ababaka bano basobola okutunuulira mu classified expenditure okulaba biki bye bakutaddeko sente zino kubanga ekintu ekyo kyali kitujigiriza nnyo nga palamenti ne tuyisa etteeka Mwami Sseggona alimanyi era nga basobola okussaawo akakiiko ne kayita mu bintu bibasaasanyizaako sente simanyi emabega ya lipoota oba zafulumye okulaga biki gavumenti bye yakola naye nga palamenti egezezaako okukola omulimu gwayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa kati mmwe ng'ababaka mugende mutukiikirire mubuuze gavumenti bino tebyalengererwawo byagudde nga tebitegerekese oba basaba sente ne zitawera kati zirabise omanyi n'ababaka bano balina ensobi yemu nga mpuuzika lumu neewuunya nnyo ekitabengawo mu biseera byaffe
minisita wa information mwami bali omunsi yajja kufulu naga nti ababaka batusobedde nga bagenze mu budget committee tibatya tisente twasaba ntono ate batwongedde ne batuwa ne sente ziffe ze tutamanyi nenebuuza kino kyaze kitya era ababaka balina engeri y'enjawulo gye bateekamu sente mu ministry batasaba Sebamala ku nsonga eno sebo. Nze actually ekizibu kyange tekiri ku nyongereza, it's normal neweebera budget yambaga ekyuka naye sente teziweze tujja adjustingemu wano oba zeeyongedde twongeremu kano na kano because it's just a budget. It's just an estimate. Twagala abantu bagambe nti it is cast in stone nti nga bwe kyawandiikibwa bwe kiri baaba bwe kiri budget nga bw'olaba ey'embaga oba ey'olumbe kati nene budget ya ggwanga kyenjawulo so wayinza okubaawo ekintu kitwerabidde oba ekize tekiraze oba kiti. The only problem is biki bye twongeramu era tukkiriziganya ku ki ekirimu. Bwokera ku makya n'oŋŋamba nti no tukyusizaamu awo Congo tugiwadde obuwumbi 240 awo mba sikutegeera kubanga kiba oba wakimanya nti ojja kuwa Congo kota awaadi obuwumbi 240 okitegeera. Bwokera ku makya n'ogamba nti kati waliwo ebigwate biraze gundi ani bagitani eno munyonyo waliyo nana-lined movement bawaddeyo obuwumbi 84 kati ebyali bitalengererwawo mu kutegeka olukungaana olwo kijja kitya era lwaki munyonyo lwaki tojiwa hoteli erimu lwaki munyonyo anti yagenda okutegeka olukungaana olwo Sebamala twakyuza Chogam era ekyagitumya Commonwealth Resort kwekubeera nti yategeka Chogam way back abantu basobola okujyayo stone throw away tulinawo hoteli endala nene Serena mu ngeri yemu tulina hotels endala Africana Sheraton bwe tusobola okuteeka abantu naye ne tubatuusa mu budde munyonyo. Where is the wisdom ey'okukwata sente ne muziteeka mu kugaziiza omusajja w'hoteli mu kifo kyoziteeka kimwetaaga kutereeza ne mukola route ereeta abaguests okuva mu hotels zetusazeewo okubasuza egera kubawa nti eno neeno tutereeze enguudo ezo tujja kuba tukubye ejjinja limu ebinyonyi bibiri n'ejjinja litya naye economics w'emyaka gy'enkaaga ayokana kuwaffe ebyo nga bivudde nabwo n'okukeera ku makya ne mugamba nti kale abo bagenda kujja naye tuli baavu ekyo tetukisobola tugende South Africa ngaffe be babadde bateekamu aba-nana-lined movement that would be okay. Newe wabanga bajja batuwa ekitiibwa basobola okituweera anywhere in the world basobola nti South Africa y'ebintu gyebiri okyegedde sente zaffe zikola ebirala owa booda anywa liita 2 buli lunaku n'omugjako nga ziriko 15,000 za musolo booda wano kati ziri bawandiisa emitwalo 12 ze miliyoni kumpi 6 eziba zikozeseddwa mu lunaku lumu omwaka ze biliyoni nga 18 okuzikwata ng'ozimuggyeko mu bulumi bwe butyo ate n'ogamba nti ogenda kuzikolamu pati kubanga ye takiraba gamba kuzimbiramu owa booda ye takiraba waliwo ekizibu kye tulina ku supplementary singa kutulira waliwo ebintu byolabanga bino nga byandibadde birindako waliwo ebyiruma eggwanga okusinga bino bw'otunulira Kampala private hospitals zimeruse buli wamu gwe government gy'oyagala Metro Hospital Nakasero Kampala Hospital ani gwe government gye wenyumirizaamu okuba nti n'abantu baayo babagala ebyo obujanjabi bagenda mu kiliniki buli omu waliwo ka kiliniki buli omu waliwo kino buli omu waliwo kiri is it what you want oba wandyagadde okuteekawo health facilities buli muntu gyagenda kubanga asasula omusolo. Honorable Sebamala fundikira ddala lumu ng'osiibula then nzije ne bana abakulu nabo bakomekereze mubeere bulungi.
kale Honorable Dombo Kanzijewo nawe oyogera ebigambo bye bikomekereza programu eno sebo osibulire eddala lumu sebo nja kusaba ababaka ewaffe tulina abakulembeze mu kanisa babayita baawule kuba bayawuliwa bwogenda mu palamenti n'ofuuka omubaka ofuuka honorable naawe obeera mwawule kubanga oyabuddwa mu bantu n'oweebwa ekitiibwa ekyenjawulo era gwe sekanyolya gwe muwanvu alaba ewala njagala enteesa ng'eyamwami Sebamala eno mugireke ababooda abanga baagala okulungamizibwa mubalungamye temuteesanga bo kuba abagenyi we bajja ekonome yaffe kati bw'otunuulira ku nsimbi eziyingizibwa olaba nti ensimbi ezisinga zijja lw'abagenyi abagenyi bwe bayingira mu ggwanga ne booda afuna omulimu atunda emmere bw'abeerawo abatambula ne bajja bano ne bakola kino kakati okuyita olukiiko lwa nana-lined movement newankubadde nga tuluteekako ensimbi waliwo ebyomugaso ebirala byetulufunamu byebuleeta njagala mugende musomesa abantu baffe nga kino kyogamba ekyamafuta nti lita y'amafuta egula 200 ate wangeddako ku musolo gwa 15 inooza si kituufu mukumanya okwange yes kyagambye gwe tukitegedde it is okay math tajja mwamutawanya agambye atya agambye kyagula lita 2 ez'amafuta nti nga kuliko omusolo gwa 15 tekitegeeza nti ebiziba za 15 anti 15 egenda mu kakaaga omutwalo gumu 2 kuliko 5 z'amafuta wa boda yazikuwa n'ozoonoona kyagambye tajja kutegeera anti kakati kyeŋŋamba nti 15 sitegedde oba ziri ku lita omusolo gwagambye nkugambye lita eriko kumpi 25 musolo kakati ebintu ebyo tugende tunyonyola abantu baffe nti enkiiko zino zibeera n'omugaso gwe zireeta eri eggwanga naye ekyenkomeredde obuyinza mwe mubulina kubanga ffe okujjako okubaganya ebirowoozo ku tv wano wetukoma mwe nga babaka just a second njagala okubuulira abatuwuliriza ate kino nagambe mweraba ekintu kino Dombo agenza kiogera buli wamu nti obuyinza buli mu parliament obuyinza buli mu government the state kale katugende wa Honorable Segona Malikizi njagala kwebaza mukulu wange Honorable Manuel Lumala Dombo okutuwa ekitiibwa nga ababaka ba parliament kituufu tujja kugenda maaso n'okukulembera obulungi osaana kutuwuliriza nze nzikiriziganya nzikiriziganya n'okutuuza enkiiko nzikiriziganya n'ekyokutuuza enkiiko era kino tukkanya ne Honorable Lumala ono naye kyeŋŋamba nti bw'oba ozituuza ate zituuze ng'ayina amagezi bayibuli yetugamba nti temutambula ng'abasiru wabula mutambule ng'abalina amagezi mu nsi zonna gye tugenda totubuulira mu bitabo mwobeera ozisimbuliza ojja kukiyiga nja kukikuwa kakati niye njogera si bya bulimba wawandiikibwa nabisanga oli mu kristaayo nimbye yakwatayo ekyo kasa kiri mu bayibuli atubuulira ebitabo mwasimbuliza nyiriri naffe ate bayibuli bagisangula kakati nze nzikiriziganya nije tutambulira mu nkiiko mbeera mu benefits wadde ono abalimbye tindo abakyala abo olukiiko luno bwe lunajja mujja kufumba emmere mujja kukozesa baboda tetubalabayo naye wabula nze kyeŋŋamba kiri bwe kiti ekisooka nije tutambulira yonna woteeri tebakozeseemu bakozesa woteeri ez'enjawulo era batusomba okuva mu woteeri bwe twasuze ne batutwala mu woteeri awali emikolo tewaliwo kyali kisobola kugaana gavumenti eno kuteekateeka nti tulonze hotels zino wammanga zezigenda okusuza abagenyi tuziina ate eziri ku mutindo Sheraton Serena wano Serena Kigo Africana ne mumalo zirondamu kakati bwe mumalo zirondamu ensimbi zino ze mukutta okuwa omugaggagazi yewoteeri ye ne muzitereezaamu enguudo gwe mugenda okuyisa abagenyi abo n'ebirala bye mwagala okukola abagole oba abagenyi bammwe ne mubajja mu woteeri ezo ne mubatwala emunyonyo awagenda okubeera emikolo nze ndowooza abagunjufu kye bakola ekirala
bwe mumala okukwata ssente ne muziwa omugagga mu woteeri bukya tutumuweza eza kyogamu tetufunangayo wadde eggoba eri n'erimu contrary to the law kubanga etteeka likubuulira ddi lwokoma ne kampuni eyo gye twawa mera gye twasooka okuwa ssente za kyogamu bagamba nti no yakola ki yaggwawo ne ssente zaffe nezigendera mu kati tuwaani ekibuuzo ekyokubiri mu ekonomi yaffe nga bweri mumaze okwonoona ssente ezifaanana bwe zityo just olw'olukuŋŋaana lutya lumu bwe lunaggwa ezo facilities mugenda zikolamu ki kireetawo abantu okukemebwa okulowooza nti oba oli awo mukiinamu interest kale katusiibule bwe tuti bannayuganda abatulaba mutusabire musabire n'ensi yammwe nzikiriziganya neyo challenge mukulu gyatutaddeko abaka parliament twaba obuyinza mukole buno kibiina na biri yes obuyinza obwo nsaba ffenna nga ababaka tubukozese naye nsaba na buli muntu tatuula nti ffe twabikwasa parliament buli muntu wooli woba osinziira ate nemukumaliriza ate gweyogera Natasha bw'aba akuyitako muweeyo obubaka mugaye Natasha gamba kitaawo akomyewo abaana baffe bw'aba Museveni nga abayitako kuba aba bakuŋŋaanya ne babayimiriza ayitewo mumugambe komyawo abaana baffe ekyokubiri kino kankigambe ye wali Museveni egyo emyaka gy'olimu gya bukadde Baganda bagamba abakulu bassi naye omukadde bw'afa ku kyalo bagamba ye yalidde mutabani wa gundi yasooka okufa ye yalidde muwala wa gundi tubadde tukusaba totukolako bikolwa bya ttima emyaka gye egy'obukadde giba gya kitiibwa kubanga ffenna kyetukolerera nsaba okolerera ekitiibwa oleke kgenda na musaayi gwa bannayuganda mu ngalo kama abakuume sebo njagala ntegeeza abantu baffe nti ekirowoozo mwami Sseggona kyaleese bwe kityo bwe kiri neeyo mu nkiiko gyagenda mu mawanga ag'enjawulo wabeerawo venue abantu gye bakuŋŋaanira okukola enkiiko ne mu Uganda venue yaffe egenda kubeera mu Nnyonyo naye ng'abagenyi abagenda okujja bonna tebagenda kusula mu Nnyonyo waliwo abagenda okusula mu Serena waliwo abagenda okusula mu Sheraton waliwo abagenda okusula mu zi woteeri ez'enjawulo njagala musomesa abantu baffe nga mubasomesa nga mubabuulira ebituufu bannange bwe munakozesa obukyayi mu kuteesa mugenda kulemererwa okulungamya eggwanga n'okubeera bakulembeza ab'obuvunanyizibwa bulira eggwanga bye muzimba kaakati njagala kwebaza abatuwuliriza ebisigadde biri mu mikono gyammwe mwami ono engineer aleme kubyegaana amateeka gabaweebwa ne gabagamba tibalina obuyinza obwa kooti be bokka abasobola okugoba pulezidenti obutwamala okulonda kati obuyinza obwo bwabwe bwabbo olaba twagaana kujjawo kisikomo ku myaka n'atukuba olaba ffe tukwata obuwumbi emitwalo 5 mweki ne tubukubabawa ne tubuwa gavumenti ne tubuwa ababukozese era nga gavumenti ani abikozesa gavumenti ejje banyole obaffe abatuwuliriza ngera bwe wagambye ebukozesezza etya bakyasiibula ogwaffe katamba ogwaffe kukwata ssente kuziwa gavumenti ekole kyeyina okukola bwetakola ffe tukomawo ne tugamba wano teyakoze eddakiika zaffe ziweddeko mwebale nnyo abatugoberersobaleko gamba abantu twatandikidde programu Ebigambo Tebitta tetugenda kusukkawo wano nze Annual Katamba mbadde okula muganda wange Ali Mivule mbagaliza ekiseera ekirungi mukama abawo omukisa